Omuringo gwo mutano reka nkwakire iwo murebe wa Tayari West TV webare kuba no ikumira antebe kanisa zitu ezitari zimwe na zimwe. Nda Ivan Nyesiga okuhereza kuruga omulembo rukuru Kampala Uganda obwahati turi akabungo akamakerere kavure Colping Hotel aho twabatuine orukungana rw'abanyamahurire turi kugezaho okure bigambo ebyogwe yabirahise imbere aba president Ochitinisa Frank akandi ari kutugambira antekateka ezayinire ababa barukwikiriza omukigombe cheye ngoko arabe natwaza omumaisho kandi abanashikora bwonko ari kugamba nshonga za opposition ningashi orubaju oruhakanisa bashemere kubane betwaza bateya akandi yatugambira nabyo bururu ngoko byatambwire Ochitibwa tukwaniriza ku rutimbe gagade Tayari West TV mwebale munonga n'abashemerera banasebone banyabo TV West mwenna abatulaba Tayari West TV Tayari mwebale nnyo mwenna abali mu Western Uganda ne Uganda okutwaliza awamu nze Frank Bulira Kabinga yesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era omukulembeze wa Uganda Federal Democratic Organization eyadda mu bigere bya Dr. Agre Kiyingi ekibuzibwa Owekitibwa oyimiridde nodamu no kidamu no gamba ebyava mu kalulu tokkirizagana nabyo lwachi ebyava mu kalulu akagwa sigwe omulundi ogusoose tuzze tutegeeza bana Uganda nti tetukkiriziganya nabyo. Mwami Museveni teyawangula kalulu kano. Honorable Kyagulanyi yawangula, Mwami Museveni naddako nembeera mu kifo kyokusatu wadde banteeka nze ate mu kyakutaano. Naye tetwagenda mu makooti olw'embeera y'eggwanga bwe liri nti amakooti nago gali mu mikono gya Mwami Museveni. Ebitongole ebyokwerinda biri mu mikono gye n'amasiga gonna agandibadde gayamba okulaba nti eggwanga lifuna sanite n'obukulembeze oba enkyukakyuka ey'emirembe byonna byafa. Ate netujja netufuna enjega mu nnaku ntono emabega muganda waffe yali akulira oludda oluvuganya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alangirira nti afulumyemu eggwanga awaŋŋanguse ajja kudda olulala oba olyawo ng'embeera eteredde. Ate naffe nakyo nekyongera okutunyiganga abali ku ludda oluvuganya oba okuwakanya gavumenti. Ate ne watabaawo kigenda mu maaso bannayuganda ne babanga bali ku ludda oluvuganya tulinga nga betuliddemu olukwe oba betusaddaase. Bwe tubanga gavumenti eriwo teyalondebwa mu mateeka. Naye ng'ate naffe abandiyimiriddewo ku lwa bannayuganda okulaba nti eggwanga ligenda mu maaso oba okulaba nti tulwanyisa sisitimu ekyuke ate naffe ne tufuuka kyesirikidde kuba kulya mu bannayuganda lukwe. Ffe nga Uganda Federal Democratic Organization twatuula ne bannaffe abali mu ggwanga n'emitala w'amayanja ne tusalawo ku mbeera eriwo nti twetaaga oludda oluvuganya tu reflectinge tuzeewo opposition eri ba Dr. Semogerere gye baatandika Babasiri Batalinga yabogenga latigo abasajja ba Zakari Orumu abawaabira article 269 okulaba nti freedom zizino ez'ebibiina by'obufuzi kati zitojjera. Abasajja aba bakyalenjinga Mwami Museveni ne bamusuza nga teyeebase ye opposition gye twetaaga ewe munnayuganda essuubi okukyusa eggwanga Uganda. Mwami Museveni oba omwagala oba tomwagala emyaka gimugoba naye tetwagala aveewo atagende n'eggwanga nga Zimbabwe we yalinga yagenda ne Mugabe kubanga Mugabe we yavaawo ate omumyuka we Munangagwa n'ekiwenga be bakwata eggwanga. Twagala nti Mwami Museveni wavaawo oludda oluvuganya lukwate tuteekewo programu zaffe ze tuzzenga tusuubiza bannayuganda emyaka 4 zigende mu maaso. Tuleete programu z'aba Dr. Semogerere zonna ze baayina ennungi eri eggwanga ba Dr. Besigye na Honorable Kyagulanyi tulabe nti Uganda egenda mu maaso. Ne bwe tuba nga tufuuse kyesirikidde nga opposition etunuulira ssente za iPod opposition etunuulira musaala essaawa eno bali mu ggula masuuti kugenda kulinda kulayira okulayira kwa president atali waabwe ate eyabba akalulu. Essaawa eno bwe tubanga ebyo bye tutunuulidde si kufojinga way forward Dr. Besigye bye yali tayinza bikkiriza nti kale wadde ebimu byagaana naye yateekangawo resistance ya petitioninga international community singa essaawa eno ebitongole ebyenjawulo UN, European Union, Sadaka, Komesa, IGAD bibadde essaawa eno byandibadde byonna biri petitioned ku mbeera ya Uganda. Si kugenda bugenzi kwekubisa bifaananyi na bazungu ne Mugambiro Museveni avuddeko. Twagala okuzza realistic opposition mu bwangu obw'ekitalo kubanga ng'eggwanga Uganda kikkiriza oba kigaane tubadde n'emyaka 10 egiri wasted. Tuzzeeyo emabega Mwami Museveni afuze mu bukadde bwe nga talina amunyeenyaako wadde amanyi Dr. Besigye yamusiba Dr. Kiyingi yavaawo eyali serious
n'amanya nti asigadde kuvuganya n'abantu be bamanyi endya n'ensula bamanyi nti ajja bawangula bakeere bagambe nti buli omu agumye munne. Kakati essaawa eno tuvuddeyo bannayuganda opposition yonna tugiwandiikidde ebibiina byonna, tuwandiikidde embassies zonna, tuwandiikidde regional bodies zonna mu kitundu kya Great Lakes in Africa okutwaliza awamu. Tugenda kutuuza conferences 16 mu bitundutundu ebikola Uganda, the 16 proposed federal states, era nga tugenda kubaako resolutions zetukkanya nazo. Bwe tumaliriza resolutions ezo ate ziteekebwe mu nkola mu bwangu obw'ekitalo. Ate era tukirowooza nti ebimu bino etubikola mu bwangu obw'ekitalo Museveni tusobola n'omulemesa okulayira. Obuzibu bwe tuyina nti tuyina opposition oba eringa eri manufactured nti yo yasuulawo tawulo boka kyabafunayo ababaka ba parliament ne bafuna busente bwa iPod ne manya nti kati budget yaffe tuli mbuwumbi 7 aya basi katulinde 2-3 Munnayuganda asula enjala, Munnayuganda maama wa machete ng'omwana we asula ku migga ekitalya. Womunyumiza ebyo nti linda 2-3 omwana we afune essuubi afune justice oba omusaddaasi oba omuliddemu olukwe. Bwe tulabenga eggwanga buli muntu afuuse kyesirikidde ne tusalawo tusituke tugate oludda oluvuganya bonna bajje nga Dr. Besigye we yakolanga. Dr. Besigye yaleetanga ebibiina bisipi jema UPC n'abo abamu abali ne mwami Museveni mikago bonna tubeetaaga bule tuleme okwogera obwogezi struggle mu bigambo struggle emmeri yatuuse mu Mombasa ebyo bibozibozi tebiyinza kukyusa na kyemalira tufutubaddeko emyaka 4. Oyogedde nti opposition eriven bwe yakola ng'ajja mu buyinza mwekyo obadde otegeeza ki? Okugamba nti opposition erina okukola nga Mwami Museveni bwe yakola. Mwami Museveni oba omwagala oba tomwagala oyina ebintu by'olina omuyigako woba wakumusuuza kyalina. Mwami Museveni yayina emikago wembake musobola kutta mikago wano nga muli mu kaffekke okukutana bintu byonna famire yo bwe bityo muba mwemalira biseera muli mu kuzannya jangu okwekule. Mwami Museveni waba yasobola okgenda na mobilizinga Gaddafi omusiraamu na Gaddafi ali olukwe mu musiraamu munna Amini amuwe mundu ezasooka bano bagikajimu Abibu ze bamuwa. Wabanga Mwami Museveni yagenda n'amatiza Nyerere eyali president n'asobola okubitrayinga president munne. Ebyo byonna obanga oli ku ludda oluvuganya nga tosobola kubikola tosobola kugalvanizinga forces eziri out of Uganda eziri positive ngovudde ku bino ebyokutuula mu social media n'otuula n'abazungu abo abamu bambega ba Museveni banji ffe yatusindikiranga ne Dr. Kiyinyi nga beefudde nti bazze bawa buyambi naye nga bazizze eno kati we mubanga struggle mugitambuliza mu kulinda bazungu bajjeko Museveni mumala biseera. Era kyentegeeza bana Uganda nti abazungu abatuufu abasobola otuyamba n'ekiki basobola otuyamba okujjako Museveni tubayina era mbamanyi. Naye bano abazungu b'oku street ne social media tebagenda kubaako kye batukyusiza ggwanga. Ebyo byakigumaza kukuuma Mwami Museveni atwongere walivaawo omwana waddewo n'omuzzukulu addewo ng'era wekyali e Zimbabwe nti Mugabe baamala emyaka 3 kwana nga balwanyisa Mugabe n'amala n'avaawo Mnangagwa n'addawo kali Mnangagwa avaawo kwagenda kuddawo Kiwenga ekibiina ekyamulwanyisa MDC kyeyawula mu kirimu ebiwayinga bina kiringa ekyafe ekyasaanawo. Tetwagala kutuuka ku mbeera ya Mugabe yensonga lwaki ntegeeza bannayuganda nti tubeeko bye tuyidega ku Mwami Museveni nti waba yasobola okgenda mu Mozambique Samora Machel n'amuyamba kati we tuba tuli mu ludda oluvuganya tekiina kye kituyamba kubaako kwekobaano bakwatagana n'amawanga ag'enjawulo oba Kenya amawanga nga Zambia. President Akayinde Ichilema yayita mu mbeera y'emu ne Besigye era Akayinde Ichilema olw'enkolagana yange naye yensonga lwaki yatiisatiisibwa materials zange zonna ezaali zive Zambia ne zikwatibwa URA. Materials zange t-shirts leesu posters byonna ne bikwatibwa olw'embeera eyo olw'okuba Mwami Museveni yatya kye bayita omukago nti nina abakulembeze abawera benkolagana nabo mu buntu nga ne baba bakolagana naye nga president naye si mukwano gwabwe nze bakwano bange. Nga tumaliriza oyogedde ku nkola ya federo kati federo gyoyogerako eyawukana etya n'eya Buganda? Federo gye twogerako yeyo federo
federal zina formats nyingi ne federal je tukanya nayo fengaffe ye federal ezo obuyinza mu bantu. Mwami Museveni yali yakifuula nti federal kitegeeza Baganda kweyawula ku Uganda oba Baganda kugoba bantu mu Kampala. Eyo campaign netambula naye federal yamba nnyo ate n'ebitundu ebitali mu Buganda n'okusinga Buganda kuba Buganda ng'ogyeko amafuta agali e Kayunga n'emmwanyi mu Buddu tewali nnyo kya bugagga kye tuyina. Federal Mukalamoja agifunamu nnyo, federal Munyankola ate agyetaaga nnyo kubanga amata ga contributinga kinene nnyo ku economy y'eggwanga. Si mata gokka ne products eziva ku nte. Mu federal system Direct Development Authority teyandibadde wali Kololo, yandibadde Rushere oba ng'eri Kiruhura kale kubanga amata amangi gye gava. Direct Development Authority yandibaddeeyo ne companies zonna ez'amata singa ziri eyo ezikola engatto ezikola ebiva mu products z'amaliba z'ente ng'amaliba engatto ensawo byonna byandibadde mu Western ng'omusolo ogwo guyamba omuntu wankole first ne guyoka gujja mu central government. Essaawa eno refineries za gold ziri Muyenga ziri Buziga ziri Kololo. Refineries za gold zandibadde Kasanda zandibadde Moroto kuba ye wava gold ye enkola ya federal nti omusolo ogwo gusobola okuyamba ekitundu kya Kalamoja nga ffeno tetunda na benefitingamu. Essaawa eno Tooro nga yekwatidde tourism ya Uganda yandibadde nga Uganda Tourism Board ne headquarters ziri Fort Portal oba Ntoroko. Essaawa eno Tooro mu nkola ya federal yandibadde ina ekisaawe ky'ennyonyi ng'omuzungu ne wajja okulambula Uganda alinnya direct paka Fort Portal ye enkola ya federal. Abaana abatoolo ne bafuna emirimu ku kisa abali mu aviation, abaana ba air hostesses ne bafuna emirimu ng'amawanga amalala we gatambula. Agatambulira ku nkola ya federal nga Nigeria, Germany n'eggwanga lya UAE eriri ku constitutional federal nti bayina bakabaka abafuga Awesharuja, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah ne wa Dubai nenga bonna bakanya nenga bayina pool eyawamu ya UAE nenga buli federal state eyina enkizo gyeyina nti oba oyagala bya bulambuzi gende Dubai, administration n'ebirala genda Abu Dhabi, industry genda Sharjah ne Ras Al Khaimah nga buli saza lina kyerikolako ekyenkizo mu competition ye y'amasaza kimalirize eggwanga eryawamu lifunyemu. Naye kati tuli mu mbeera ng'omuntu yenna okubaawo n'okubaako kyafuna olina kunoonya Mwami Museveni n'omufukaamirira. Era ensonga lwaki tayagala federal kuba federal eba egenda kubuusa abantu ez'obuyinza obugagga n'amaanyi mu bitundu gye bava. Ekigambo kyange ekisembayo bannayuganda mbategeeza nti eno yessaawa nga oludda oluvuganya twegalvanizing twebeereremu twekuŋŋaanye tutuule wamu tulabe engeri gye tugenda okukyusa eggwanga Uganda. Bwe tuba twesaasaanye tetugenda kubaako kye tukola. Tuzzeewo opposition eri eyazimbibwa ng'eri solid n'ebibiina byonna eya Dr. Kizza Besigye eyaba Dr. Semwogerere ba Boniface Beyanyima n'abalala abazimba opposition nga tebatunuulidde ku bantu, abazimba opposition nga tebatunuulidde ssente za iPod kuba tezaalingawo naye nga batunuulidde opposition eri ku mulamwa okulaba nti eggwanga Uganda liteekateekebwa ku musingi omutuufu. Ninyenda okuhamiza twaba tuli akorupingi kandi owekitiinisa Frank yaba nagambaho nitwe kandi emihondano eri mu opposition okwebaganisa okwijeni kucwanyagura opposition nakwe yabasa kuba nakumanyisaho abanya-Uganda omunjeri etari emwe n'emwe nabanda Ivan Nyesiga okwereza kuruga omulembo rukuru Kampala Uganda reka tugarukire mutayi waitu mu studio Kamukuzi Mbarara Site bwe bari mnonga.